Buminzaani we bunaavaawo buno bwo mu byalo ekikaddo kyandiira ku mitwalo 3 kodi bule bagula bale babitwalire ku byuma kale tuwa amawulire mwami Muvuuni agolinago. Okay, kasookere ku nsonga ez'ebbago. Omanyi ababaka ba parliament abannakibiina ky'NRM abakabondo akayitibwa NRM Parliamentary Caucus. Yes. Ku lunaku olwokutaano basinkanye ssentebe w'ekibiina mu ggwanga ayitibwa Yoweri Kaguta Museveni. Era saba ensonga ezasinze okubatwala mu maka ga pulezidenti entebe zabadde ensonga bbiri. Kwabaddeko ensonga ey'okubaganya ebirowoozo ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Then ne wabeerawo n'ensonga endala yasinze okutwala nnyo ababaka ey'etteeka lye bayita erya National Sovereignty Bill 2026. Etteeka lino oba ebbago lino Uganda yagala kubeera nga yeetengeredde nga teyeesigama ku mateeka ag'amawanga amalala. Yes. Era mu bino mulimu biramanga nti ekibiina ekitongole ky'obona kyewa kyonna ekinaaba kisindise ssente mu Uganda obaza ku bakateyambo obaza abaana balema kino sooka okunnyonnyola ssente zino zaaki bannyonnyola nti gavumenti ekirabe nti wabaddewo ssente ziva mu bitongole bibonakyewa nga ziweebwa bannabyabufuzi okulwanyisa gavumenti eriko. Ekikoba ife tulina NGO edaife kitwala kufuna ssente. Mudo for Charity Organization bw'ofuna ssente okuva ebweru olina osooka okwennyonnyolako. Zijje zaaki dijakola kyokola ki sikulwa ng'okwata ssente oziwe Julius Omuvuunya agenda okwesimbawo kuba omupiira Lugazi municipality alwanise gavumenti. But era of course wabaire n'ebitongole ebirondoola kabiri nga tulabye nga birondoola mu ekyo waliwo akawaayiro akalala ak'okulaba nga ssente ezibadde ziweebwa ebibiina by'obufuzi then bazirondoola then bannabyabufuzi bano nabo bajja kubanga bwe batyo bakangavula nti singa onaabeera ebweru w'eggwanga mu ggwanga lyonna n'oyogera ebigambo ebibi ku bakulu n'oseketerera gavumenti n'olengezza abakulu bajja kugananga okudda mu Uganda. Nga otakabiri yawe bana so kati etteeka eri abaka parliament bagenza basinga baaliwagidde baga nti affe tulina buzibu naye ab'NRM era afunye amawulire agalaga nti wabaddewo n'akantu kakiitu kidogo akaweereddwayoko babaga amafuta kintu kidogo baganga kyaki kabiri then kintu kidogo baganga kyaki ekyo kyona okusendasenda. Waliwo ndakwebaza security ya Uganda mwidukira inumaawo omwezi ogwere waliwo omwisirikale owa prison eyakuba amasasi n'akuba mukama we n'akuba abaisirikale abandi yakuba omukyala yakuba omwana bamugemeire mu DRC that is Congo bamwiza Uganda aida avunanizibwe otulikola nga abana Uganda security eri kutambula eziretyanga ekyo teri security singa Kyagulanyi abayitako n'ayita ku booda ya Uganda ne Rwanda n'agenda ebweru Kakwenza Lukira abasajja abayitako n'ayita ku booda ya Rwanda n'agenda ebweru kale kandogera amawulire agali ganagana kuyamba.